abaana babadde batandise dde okusala omugambo ku Frank Tumwebaze, minisita wa Museveni. Bassebo ne bannyabo, kyaddaaki avuddeyo ne yeewozaako mu public court. Bampita Kali Lugambo, Promax, Simple MC. Kasitonda banganzize, omanya omutunzi w'amataala okuva mu Zaid Lighting Store atumbudde. Bannaye nga sinnagenda mu kindeese, nyongero bajjukiza n'obbakakasa bassebo ne bannyabo ntunda amataala. Era nfukamidde munda mu mutima mbasaba mujje mu mpagiri. Essimu z'olabawo wansi zikubeko. Oyina ettaala yonna gye weetaaga. Bassebo ne bannyabo, tugenda gikuyiribira, tugenda gikuleetera. Kati njagala ovuga vidiyo etuuke kuli Munnayuganda. Oluvannyuma lw'okulabikako ekyankwanzi ng'amazima go embeera ye si nnungi, Frank Tumwebaze oyo gw'olengerawo mu screen, ekifaananyi ekyo kyakubiddwa ennaku ntono nnyo. Abakulembeze okuva mu kibiina kya NRM we baagenda okumiitinga n'okusisinkana ekyankwanzi mu kye bayita olusirika oba retreat. Bassebo ne bannyabo, there are so many ebyakwata attention y'abantu ekyakwanzi, wabula ekyasinga kye kifaananyi ekyakubwa nga balaga omukulu minisita amanyikibwa nga Frank Tumwebaze ng'ali mu mbeera bw'etyo. Oli anigambe lwaki mwewuunye, that is Frank Tumwebaze. Naye abantu batandise okukompeyalinga ebifaananyi ebikadde, that is the Frank Tumwebaze, a very 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 nice looking man before. Ekyo ekifaananyi abaana ne bakikolamu ka a few moments later. Yoyo Frank Tumwebaze. Awo wennyini nyine ekifaananyi ekyo lwakirabe, abaana ne batandika okusala omugambo, bagutema we bagussa wali ne bagutema ne onaatema nassa wali, naatema nassa, ng'abali mu bbuca y'ennyama nga batema ennyama. Kumba abaana batema mugambo. Bassebo ne bannyabo, abamu abaana batandise n'okukola list ya by elections. Naye baana mwe nze simanyi kye mwagaza nsi eno n'abantu ba ku nsi kuno, kubanga omugambo gwe musala, omugambo mukulu, abaana bayogedde ne basala omugambo, kyafoosinze Frank Tumwebaze okuvaayo okwogera ku nsonga eno because kyabadde kimukakatako okwewozaako. Bano abaana bakuteeka mu position we baagala mpaka lwova ne weewozaako. Baasose musibako gwa siriimu ndi Frank Tumwebaze alina siriimu. Nga mbutuufu ne wooba ggwe nga olina gy'oli nga tolina siriimu, olina okuvaayo weewozeeko ge bannaye sirina siriimu ndi kudda yate. Frank Tumwebaze yavudde mu kamooli. Abadde aludde nga talabika mu public domain. Ekimu kubiraga nti oba oli awo abadde bize ng'alina byakwasaganya, abaana bagutemye nti abadde ku kitanda mu kkomo. Naye baana mwe neewaana nti nina olugambo, naye baana mwe ate mwansuseko ku luno. Frank Tumwebaze finally yavuddeyo n'agamba bannaye kimala munsazeeko nnyo omugambo, kati kambabuulira amazima. Frank Tumwebaze avuddeyo n'ayogera amazima. What's really behind his new look? Hey! What is really behind Frank Tumwebaze's new look? Yagenze ku mukutu gwe ogwa X ewasinza otambulira ensonga eno n'agamba ngenda badressingira wano bantu mmwe mususse nnyo okuntemako omugambo, bantu mmwe muntaddeko n'ebirwadde byesirina. Frank Tumwebaze yakoze omukutu gwa X, yavuddeyo olunaku lw'eggulo n'awandiika oluzungu olungi ennyo. Yagambye atya? Yagambye to health educators and promoters, epidemiologists, nutritionists, all health professionals, I am really worried, and you too should be.
Why? Nsonga ki? The battle against non-communicable disease is far from being won. Franka Tumwebaze yayogera. N'agenda maaso n'agamba, the dominant but mistaken thinking that being heavy, overweight and obese, being healthy, and on the other hand being slim and small framed, being unhealthy, is a serious cause of alarm to the country. To the contrary, a lean body, a strong one, is this hard to understand? Avaayo tegeeza ensi nti kyannaku nnyo nti omuntu okera ku makya n'abeera siriimu, sirenda, simolo, nti obeera mulwadde, abantu bakuba enduulu. Franka Tumwebaze yatugamba. Era n'agamba nti kyannaku nnyo nti mu Uganda asoose kuyita abaasoma basimaya gynecologist, gyeminesitosis, gyeminisibisisi, ebyo nga bwe mubimanyi ng'ayita abaasoma banne. N'agamba nti kyewunyisa nnyo Uganda nti okubeera omutono sirimu, sirenda and nice body kikubisa abantu enduulu, wabula okubeera omunene nnyo, omugazi, omwatiikirivu nti tekikubisa bantu nduulu. Bassebo ne bannyabo abaana bajje Franka Tumwebaze mu kamooli. Agenze mu maaso n'agamba, weight loss can only be worrying if it is unintentional, unexplainable, and most times due to malnutrition or an involuntary metabolic syndrome associated with undying chronic sickness. But if weight loss is intentional and achieved through measures such as diet or slimming that involves reducing one's total body mass through calorie reduction, increased physical activities, or lifestyle changes, it is nothing else but an act of celebrity. Bassebo ne bannyabo, omukulu agambye nti okubeera siriimu sirenda nga bwali Tumwebaze kisobola okweraliikiriza singa oba oyina ensonga ezigamba nti obadde mulwadde, oyina ekirwadde ekyamulalama, oyina ekirwadde ekyengonzi, oyina ekirwadde kya siriimu, awo omuntu waakogga buli omu atandika okweraliikirira. Franka Tumwebaze yayogera. Naye wobeera ng'oli sirimu sirenda nga mukulu Tumwebaze, ng'oli katono bw'otyo, tekisobola kweraliikiririza. Singa obadde okintendinze ng'osazeewo n'ogamba nze Franka Tumwebaze ngenda tandika okukola omubiri gwange, ngenda genda mu gym, ngenda kulya emmere bweti, ngenda kwekoza, nga it is intentional, n'agamba nti tekirina kweraliikiriza muntu yenna. In fact omuntu oyo alina kubanga acelebratinga. Frank Tumwebaze ayongera otegeeza Abannayuganda nti sayizi gy'aliko, bassebo ne bannyabo, eyo sayizi gy'aliko it is intentional, yagintendinga. Mwena abatambuza emboozi nti yalinye mu kaveera bannaye si bituufu, kino yakikoze akigenderedde. Franka Tumwebaze agezaako okwekubirako baaka akaliro akawulidde. Bano Bannayuganda nga baakukedde, oba ni yakoogera akantu ako, yagamba nga baakukedde we bati. So Frank Tumwebaze akakasa eggwanga nti eyo loosi ye, eyo weight loss ye, obutono bwe buli intentional. Naye abantu abasinga ekisinga balumya omutwe nti Frank Tumwebaze ekimu ku bisinga okubanga balemedde ku nsonga eno, bagamba Frank Tumwebaze ne waakera ku makya n'atugamba nti yakola oba kye bayita weight loss, oba nkyogere ntya, bo bagamba nti Frank Tumwebaze
newookera ku makya n'okakasa eggwanga emirundi 100 nti ensonga eno wagintendinze, kigenda bba kizibu. Because when you look at the Frank Tumwebaze gwe babadde bamanyi oyo, n'otulira ne Frank Tumwebaze ono, abasinga kitandika beewuunyisa. Because eno shape Tumwebaze gye yalimu mu butuufu ye teyeetaaga weight loss, teyali munene. Kati omuntu ekisinga omwewuunyisa n'omulumisa omutwe n'omuletera okulowooza otherwise nti Frank Tumwebaze yavudde atya kweyo weight nadda kweno. Frank Tumwebaze yagamba it was intentional, gymming, slimming the body, kulya ebikoza, that is his reason. Bannayuganda bagamba nti tewali muntu asobola kera ku makya nga ali kweno weight. Eyo weight n'agamba njagala kwekoza mbere kweno weight taliyo. Bo bagamba bafunvudde bagamba Frank Tumwebaze yandibanga alimu ekintu. Frank Tumwebaze agezezzaako okwewozaako bassebo ne banya abaana bagambye ssebo olimba ensi. Mu post ye gyakoze ku X agenze maaso n'agamba nti yes, looking lean or slim may worry some that may not be used with personal new looks, but it is all okay. Obesity has never been a badge for honor. So dear friends, sending me messages of quick recovery. Abana bamuweereza message bambi tukusaba owone. Abagambe please take heart. I am not sick. My new looks are intentional. Gwe wena abadde alowooza nti Tumwebaze mulwadde, omusajja si mulwadde. Ezo lukusize ziri intentional. Yakintendinze ayagala kubeera bw'atyo nga sirimu baby oba sirimu daddy. Naye abaana abamu okusingira ddala bimaama bigamba fono Tumwebaze tetumwagala, byo bigamba twagala ono. Oyo a nice looking Tumwebaze yagamba bannaaye bassebo ne bannyabo nze wano wenjagala. It is only matter of time okusobola okumanya nti either Frank Tumwebaze mutuufu slim daddy aye sliminze oba Frank Tumwebaze alina ekyeddalo. Amanya bampita simple, omutunzi w'amataala okuva ku Zaid Lighting Store. Bannaye mujje mumpagire. Bantu mmwe mwagira wano bansambya, muze muwagidde wano abantu abatunda. Bannaye nange mumpagire. Neebaza buli kiise yakubye essimu. Atisi okuba essimu nziramu naye oba toguze n'okuba essimu n'ogamba simple wiiki ejja nzija mpulira essanyu. Bannaye mbalinze mubeere bulungi.